twakiriza twamatidde yatulooye emyoyo alinga pastor. Abanjogere ntya tuyige kuyimba ennyimba nga onagamba nti reggae music nga wali olaba ani oyo omusajja ali e Kampala oyo ow'ebidread yani yali e Sweden gundi Maddox basebata vibe wajirabye ngakonamu bukonyi kayimba bwe walaba omukyalo oli luli nga ali mu old is gold mukwano de gulagirwa kubo oshageera nei gojate waliyo ennyimba tuyiga okukola ennyimba oba abayimbi bayiga okukola ennyimba ng'ennyimba zigenda kubeerawo forever. Kati dole y'omwana nze ni mwana muto mukko mbasingako obuto yadde ndi mukulu naye ni myaka 3 awo ndi kusaadifula awo ng'etandika but dole y'omwana yakubye nagiwulira dda naye dole y'omwana yakubye n'esuula abantu eddalu ndabayo kati kankubulire mansa olabiranga ekintu nti kyakabi ng'olabye bajjajjaffe olabye maama baffe bataata baffe bonna nga bayimuse. That's the fact. Yeah. Awo otegerera te ekintu kyakabi mwekiri kubanga nze nalabye jjajja oba nga ali mu myaka 8 abazzukulu bamuleese yabagambye temunde sisubwa abazzukulu ne bamutwala oba bamuvuze oba bamutadde kuki oba yabafunye ka special ne bamuleeta alabe ku wakadu ku muyimbi we. Wali omusajja yayogera awo n'agamba nti abayimbi mwagala feva ey'amangu ne mufuna ssente n'ennyimba ennyimba za kaka tezikyakola ki tezikyawangaala. Ngenda kuwayo ennyimba 2 mu guno omugigi ennyimba eziwangadde. Mama Mia owa Chameleon yawangaala, I love you every day yawangaala, n'oluyimba lwa Bobi Wine lwe bayita batya ndwerabidde erinnya naye lwawangaala. Do you get my concept over? Nti abayimbi bayiga okukola ennyimba nga oba bagyemu obusungu simanyi oba ennyimba bali abasajja bazikola batya ng'obusungu obutadde wali oba ennaku ogitadde wali sad story ng'okola luyimba. Naye muganda wange nze nalabye abayimbi ba Uganda abagenze mu Serena nga batudde wali kwegamba nga balabira ddala nti bo bayimbi ba karaoke. Yes, oli mutuufu Eddie oli mutuufu okuyimba Eddie oli omusajja yakubye omuziki gwe nze nayagadde nnyo nkubulira nabadde ntudde benti ku TV nga saagala nakutemya. Eddie musiru oli mutuufu cause omuziki guwabye ekyo kyekulaga nti n'abategesi tulina bano abakola ebivulu abakola zi stage nabo babi ng'okyali awo kankubulireko ekintu kimu oli mutuufu. Kati Steve G ni rasta kyayogedde lwaki bulijjo tabikolera abayimbi abalala naye ako sikamanyi yakoze kyabadde kyanjawulo nnyo tebamuwa ssente nedda Sebata talina bulungi ssente ntino kugamba simanyi Sebata talina ssente era yakugambye ne ku stage nti David Lutale yamubeererawo mu COVID oba temwakawuliddaako yamwebazizza n'agamba oyo mwana bye yankolera mu COVID tegeza embeera mu COVID kuba embeera mu COVID yanyiga buli omu naye abataalina nsawo baabonaabona nnyo. Naye ekintu kiri bwe kiti music we Uganda nze nayagala nnyo Daddy Andre nze naswalako omusolo nga gwa Daddy Andre oba kitegera Eddie kyengezaako okugamba ng'enviiri z'ensala za Daddy Andre naye yantama lwakuba teba improvinga bo bali awo tebakola music agenda maaso n'omusajja kati asimbudde ati emmotoka ekitegeera. Laba Maddox yali e Sweden ennyimba yazikolera Sweden. Edin Hello Vipu Sebo akazindalo kako kamala okubuuza Tracy wange oli otya Tracy? Ndi bulungi ogamba otya Drake? Amina. Eddie
waliyo ekintu omanyi nze nkugamba buli lunaku ate according to experience edi bayimbi be Uganda singa bakomyawo obukyayi mu mitima n'emitima emibi balitereera edi abayimbi be Uganda lolwaleero they play what we call emotional music. Emotional music, they believe in thinking that singamba nyimbye nga numbye kamperi nja kuba wakabi naye ekitali mu kadongo kamu edi kadongo kamu wagirabye mu Serena bona baali kitole bona bajja abakadde atasobodde okujja era nga bwogambye yasigadde nga ali ku TV teyenyenya. Secondly, sound. Abasajja abatuufu abamanyi okukuba ejjita kati tebakyabawa ssente abazeeyi kati bafuna bano abeesatu abeebiri abakayiga tamanyi nawuliriza jjita entuufu nti enoze tamanyi nawuliriza bandi anti kati eno njikubye bulungi kubanga edi we believe in half-baked products olwaleero half-baked product evuge mpitewo ngagawale nzimbe nyumba mvuge motoka chokeza kugamba we are in fake life boyogera fake life ate naali ku fake gamba nti bali ku duplicate life kubanga ate fake life obeerako n'ebimu ku bintu ofunya accidentally nga ntuufu naye duplicate ever oba osula mu bifu so edi olwaleero njagala nkubuulire message ya gundi singa abakuyimbidde moze nga akuyimbidde akayimba edi owulira ne sound yokka tunga munangozi okitegera sound yokka kubanga yali tayagala nnyo yali akakasa kyawulira oyimbanga ekintu kyokakasa yesebata ne mukyala we yagamba nti ate osiibudde mmotoka naye nga ndaba oyina ennaku okitegedde ndowooza nga kituufu omuntu afulumye naye obusungu bungi mwayombyeko kayala edi that is a personal life abantu abedda bayimbanga embeera eriyo olwaleero kafumita empere kafumita eriyo ndongo ki Edi ani drip kwalinga kuyomba kwalinga omuntu yalinga ina byatamalira oyo omusajja ayina singa batuyinayo ekikulu n'okubala tekikoma gamba nti muzeeyi juwe generation yonna nti akyatukuba generation yonna paka ne generation eddako drip mulina badde ndowoozezzaamu nti baali badde batuyamba bapromota batambuza ekivulu kya Ssebatta mu buli district anti kati bano bamukuba edi bano bulijjo kye kibalyogeza bubi tolaba bulijjo buli station gye bamubuza tolaba Ssebatta atambuza boda biki nga bamukuba enkokola bamulage nti kye bayimba bifu drip give me a chance endimeza abasajja banzigyeko kazindaalo nga sinanyonyola na kunyonyola bwe kuyina kubeera nti abo abasajja ba Ssebatta ennyimba gye bayimba bagiyita poetry. Omuntu ayimbira mu poetry mbitontome tosobola kumwenganga era tosobola mumenyerawo kyova olaba ne Kamiri yali ayingiddemu olupoetry naye lwamulema okupoetretinga nti ebiseera ebisinga yafokasinganga nnyo ku banne ki kye bakoze ate nga abasinga teeke abasinga okuyimba abasinga obuyiiya era kyova olaba wakati wa kadongo kamwao ne Kamiri osobola omunyigawo. Rastaman, give me a chance to say something. Ogera. Mwekamba buli the music you wa wedda it is something different from music gwetulina right now. Anti kyembadde ngamba nti abantu bedda bayimbanga mu kuyimba nga bateekamu poetry kati bano abaana b'ennaku zino tamanyi na poetry tamanyi kutontoma. Okutontoma si kwogera bwogezi bigambo okutontoma kwe kufumba ebigambo ne binyuma
gy'obifumbidde n'obisengeka ate amakulu ate nga byamakulu. Mwekamba bulire ebyo bigambo okunyumya ku lugero babifumbanga bufumbi just nti babifumbye but babijjanga ebigambo ebituufu situation gye bayitangamu entuufu anti kyekyo kyenkunyonnyodde kye bayita poetry eva mu bintu by'okola mu bya bulijjo n'obisengeka n'obiteekako eŋŋoma ne biwa omuntu amakulu abiwuliriza kubanga naye byaba ayitamu naye kati bw'owulira oli n'avaayo n'agamba mbu omunyongo tewali buzibuwulira nkyayogera mama abaana kakkanamu nja kuwa time buli muntu mbadde muwa kati oli n'ava eri n'ayimba ekigambo nga tekirina na poetry tekirina gye kiraga kiri awo just nga buli muntu mu luyimba buli luyimba lwonna ng'omuntu kyapiikingamu lwaki nti poetry embi osobola okkireeta n'okiteeka ku kalica gye baakiteekako n'ogamba ffe abanyongo ab'eggulu batuyita banyongo naye n'omuziki tugukuba kati awo omuntu kiri oba otandise okukisabika omuntu n'alaba poetry gy'okireeteramu wamma bano twabayitanga banyongo obalaba ennaku zino bali n'okuyimba bakusobola naye bw'okulembeza kiri ekizito wa kyokka olina kyoyogedde ate omusajja gw'oli mugezi okimanyi nti gravity singa yayimba nti omunyongo fe abanyongo b'eggulu tewali badde omutawaana yeyo gye bayita poetry kubanga omuntu oba omuwadde kiri kyennyini kyalowooza boto bayimbe naye kyaleeta obuzibu okitegedde nti kyekyo kyeggambye nti bayiiya naye tebateekamu poetry omunyongo kyeki anti ffe twakulira ku barracks twali abo abantu bwe bajjanga eggulu twabayitanga abakyoli naye nga bw'omujja mu lukyoli oba mu lulugwala omugamba munyongo nga ffe tetubaawula yali kivumo gye mukozesa okunaivinga abantu b'eggulu baayogeranga oluganda nga luseerera anti yali kivumo tekyali kivumo kabira zibeera ne gye bayita gundi ne gye bayita tribal jokes yes dear twalina ekintu twalina ebigambo ebiwerako twalina abanyanya bebaki be bantu balinga basirikale abaddugavu ennyo abantu abalina ettima abalugwala be balugwala nga tubayita banyanya abo baali basirikale ne tubeera n'abanyongo abanyongo bo tebalinga basirikale naye abantu abefaananyirizaako abantu abalina emitima emibi tribe abaveeyo yonna mu kkuba eryo baddugavu batiisa balina emitima mibi nga tuyita abanyongo oba kitegeera ekyamazima kiri nti ekyo ekigambo kiyinza n'okuviirwako tribal war. That is what I'm telling Rasta. Kituufira ku gravity ennyimba gye yakiyimbyemu wakati abantu b'eggulu abantu bonna bonna abaddugavu si basanyufu kuba twabayitanga banyongo nti an abusive word. Exactly wama. Exactly Eddie ate Rasta agamba mbute yali it is abusive word. Eddie kankunyonnyola ekintu kino kye njagala okunyonnyola. Okimanyi nti Abaganda n'Abatooro tulina kye bayita tribal jokes between us. Byonna byakujerega. Wulira kati kankubuulire mpaka nkunyonnyole kino ekintu ate tukaayana kankunyonnyole ate kati olaba omusajja beera diplomatic. I know Rasta. Beera diplomatic wuliriza. Anti nange you interject at a moment sometimes. That's how diplomatic people are. They allow the cross interjection. Bano ab'omu Africa ffe tuli mu first world tetukola bwe tuti olwekyo vola ba meeting zaffe ziggwa ne tufuga ensi yonna kubanga buli omu aba aleese idea ye mu kiseera kyayo mu budde bwayo ne bamuwuliriza. Naye nawe bw'otemate mama. Wulira Eddie kankubuulire nti obuzibu obuli awo mu ffe buli bumu. Omuntu bw'ava gy'avudde ajja mu Kampala. Kati bwe bajja mu Kampala jjukira olulimi lwaffe terukwatagana.
kati awo tutandika okuliyetinga ebigendo tukwasaganya mukadde ako kati we tutandika okweyitira ekigaali kyabakiga tekitegeeza nti buli mukiga yenna agenda kusindika kigaali mu Kampala. No, that is how that is the base we start to connect each other. But I think music agatta everyone. Okkiriza nti nno ife mu Uganda tulabika tuli basiru busiru. Kubanga tukozesa ebigambo ebidawuninga abalala netubifuna jokes. Ne wane Bungereza jokes weziri abave Newcastle, aba Scotland, aba Irish. Ebyo ebintu bibaddewo. Laba rasta. Tosobola gamba nti no buli muntu yenna omusiru aba musoga. Kyekyo kyegambye. We don't say that because we mean it. But abasoga bantu bagezi. Naye jjukira nti bagezi nekwenyama naye kati mu Buganda mu Baganda bonna bamanyi nti n'abantu abava mu busoga bonna bafusiru. No, mentality bwe tugamba nti abantu abava ebusoga basiru, but omuntu agenze too deep bakimanyi nti abantu abava ebusoga abantu bagezi nnyo. Ati hase ebintu byonna betwogerako bibidde kutyobola nenga si actualism. Yeah, that's very true. Ekyo naye nga bajjajja baffe edde nnyo bayinanga jokes ze baakolanga jokes tezaalina makulu. Zaalinanga amakulu, ekyo kyoyogedde kisazeemu. Buli joko gye baakolanga mu Buganda bayinanga amakulu ge yalinga etegeeza. Ojjukira Mariachi we yagamba mbu abasiraamu we yakola joko ku basiraamu. Okimanyi nti nno amazima gali nti yali joko naye nga etyobola butyoboozi. It's real, yeah. Ekyo kyegambye nti baakolanga ebintu nga they don't mean naye nga kwegamba kijja kufitingirayo naye nga si kyabulabe olw'okubeera nti we are united, we are together. You people, let me say something. Balina kye batugamba nti Abaganda balina ennyindo ennene. Ezo tribal jokes zaaliwo kuva dda. Anti kakati labayo. Olayinza okuleeta tribal joke n'agamba Abaganda muli babbi. Yes. Ekyamazima kiri nti temuli babbi. Ekyamazima kiri nti abaleetedde ddala ekigambo ekiyinza okuviirako tribal war. Kituufu. But ekituufu nga mukimanyi nti neera muli babbi. Ulira kati Edimezaya ulira ekintu kiri kimu ulira lekanze kati kankimunnyonnyole leero mu Afirika omuntu yenna ayina ebirowoozo eby'amagezi okusinga ku banne bamu-identifyinga nga muyaaye nti alowooza nnyo no. Mwagambye nti kituufu Abaganda babbi. Kati be bantu be bati kwegamba Uganda beerina. Nawe nagamba kati waliwo abantu b'okwata n'oleeta buleesi n'obaleeta nakuwalizoningizera zeezo. Tosobola lemererwa kye bayita nsi. Kitegeeza nti tulina obwongo obusobola okukola kyonna kye twagala. Naye nga si buli Muganda nti mubbi. Abasiru gye bali. Bubbi ki ye bwategeeza ffe tetuli babbi? Bubbi ki bwategeeza ffe tetuli babbi? Mama abaana guno mukutu gwoliko tekuliko mubbi, ekyo kirowoozo kyo. Gwazanya ku Baganda in comparison to other tribe. Tribe erina kyekiraba ne bayo azanya ku mutoolo n'olekubira ddala akafaananyi k'omutoolo n'azanya omusoga. Omusoga bw'aba akebera eno mmere. Ekyamazima kiri nti si kirungi kukola jokes ku tribes z'abantu. Amazima gali ekintu ekyo kibi nnyo kiyinza n'okuleeta abantu okwetta ya oli bw'akiteekaawo permanently. Naye mu comedy omanyi comedy asinga okunyuma abaana ba comedy bakuzanyira n'abakuzanyira omunyankole oli n'akuzanyira omukiga n'akuzanyira omusoga n'akuzanyira nze nalabako omuzannyo baabe mu kiri abo bakatwa gw'amanga bazannya omusajja ono gwe bali bayita Bumaali oba mwamuwulirako. Bumaali ono muganda wa Edison Mwami Beno Kibuuka. Bali ku stage nga bazannya era nga bazannya ta tribe ebyo. Omukazi n'akwata chupa mu audience. Ekiki
n'agimukuba ku stage. Aya. obusungu nga bulinnye Yes, oli yavayo n'amanyira eggwanga lye. kubanga obusungu bwali bulinnye, but that's a jokes. It is not a joke. Waliwo ebintu ebitazanyibwamu nze oli tayinza kuleeta joke ku mwana wo. Banange Eddie. Erina kubanga esusse okubeera abusive kati ng'ono omusajja. Kamale nange nkole submission yange Rasta yakoze n'asirika. Naye amazima gali nti Eddie yategeera any joke that inflicts pain to any kind of where, how, why, it causes tribalism. Kituufu. It is true. Kubanga kakati haase owulira otya ng'oli wano nentandika ngamba nti asoyo omuwala musoga talina magesi bakola kino kugamba oba oyingirira personal life y'abantu abalala. It depends on how people understand people. It depends on how people understand internet. It depends on how people interpret For things. example, Eddie, kankuwa example. Gravity ayogedde boogezi nti bebi oli munyo. Naye kubanga just ayogedde mu lulimi lwabwe lulimi Kakati labayo. which causes akoseza Luganda ekikulu. Uganda kivuma. Naffe ne baba mukoze oluzungu nogamba omunyongo. Anti kakati. Omunyo kitegeeza ki mu luzungu? What's the meaning of omunyo in English? Do I know? You know it. Me too, I don't know it. I didn't understand it. I didn't even understand that word. Kati drip labayo. Esebo. Essaawa zino mwami Didi Abere kyava okwogera dwe lutalo lwe twogerako. Abaganda tugamba Gravity yali yogedde mu lulimi lw'ewaabwe. Webali. Already tumaze okati okuleetawo tribal war. Already. N'abanyongo bagamba nti yakozesezza ekigambo kyaffe okututyobola okutuvuma. Oba kitegeera kakitegeeza Abaganda tugezako to extend ourselves okuva eri Gravity byayogedde singa ekyobulabe etegeeza Webale si kyabulabe kubanga twediscusinga ku bigambo byeyavumye banne. Kati Didi Abere kyenjagala tunotinge kiri kimu. Endimezaayo omusajja gwowolereza yakakuba oluyimba emabega kaawo oluyimba lwali terutegeerekeka. Abantu ne bavaayo ne banyigeera ate era n'abaddamu luno kikyanoonya sooka omutunuulire ye byonna byayimba bibeera bwe bityo No, bana mwekambabulire Uganda kati mwekambabulire nga kyemubadde mu discussing about the music old is gold. Music wedda is far better than music gwe tulina olwaleero. Eddie walabye music yegulo. Music gwe tulina owedda nti omuntu akeera ku makya n'abeera nga alina stress ze n'atega akayimba kasebata n'akawuliriza stress n'erelivinga. Right now, music gwe tulina olwaleero w'abayimbi gwe tulina nti abaleero abaliwo saawa zino bakuba oluyimba ne lukuba hit but only 1 month ne luggwaako. Naye music wedda oddayo n'ogenda mu Paulo Kafeero n'ogenda mu Sebatta n'obeera nga omutima gwo guli calm. Kati abantu ba leero tebalina be bayimba betuwuliriza. Rasta walabye omuziki gw'eggulo. Aba basajja mbalinamu very big idea gye basobola okukola ku Ugandan music. Uganda music netumuleeta ku international market. They are just seeking for attention for Ugandan people. But the problem waliwo, yesterday's performance for Darkstar. Nabidabiye. Bullshit, man. Naye nga kyenjagala okugamba nti abo abasajja abo okusinga sente ze bakwata ne baziwa Eddie Kenzo, gavumenti yandibadde ekwata programu neterawo abasajja abo ebifo ne bayigiriza abantu okubeera okuyimba. Emyaka ejijja Uganda esobola okubanga etunda kye bayita ebyobuki obulambuzi ne music ku global international. Basobola abasajja bwe batraininga abaana
ne bamala bad training engeri yokola mu lyrics ne rhythms nobateeka ku ulira mama abaana. I'm not just talking, I've done things. Copyright before anything you do the copyright so that omwana amanya nti benteekayo olulimba olulungi aba asobola kufuna copyright. Kati omwana bano bonna bayanguwa okuta ennyimba kubanga tebalina copyright tebafuna kasente. Muzeeyi wulira kati kankubuulireyo ekintu kimu. G'obadde okimanyi nti music we Gambia ne music we Senegal atunda mu Europe ng'abantu bakyatunda ne CD e Europe wano bakyagenda ku app ne bateekayo ennyimba zaabwe ne babasasula because they have a copyright as well. Gavumenti yennyini gwe gyoyogerako eya copyright gy'owagira. Lwaki tobagamba muta abantu bano babeere free because the life is for free. Eddie Messiah. Government ya Museveni Eddie Messiah bakolera copyright. Leka malo munnyonnyola Eddie Messiah muweereza munnanga jja. Eddie Messiah olaba abasajja aba bakadongo kamu mwombera mu nsi ezaakulaakulana ezitegeerekeka babakolera essomero ne babaleetera n'abavubuka ne batandika batraininga mu music ategeerekeka generation eziriddawo. Naye abo abasajja Kafeero yafa bw'atyo talina na muntu yenna gwe yalekera legacy oba gwe yayigiriza kuyimba oba gwe yayigiriza kusengeka bigambo bye. Ensi ezo z'olaba ez'Abajamaika wavaawo omuyimbi akubiramu eyo style baleetayo omuyimbi omulala akubiramu eyo style neba nga teyafa. Kati kangubuulire style yafa but music yakyaliwo. Rasta. Naye music woyo omusajja akyaliwo. Kati let me tell you, ffe tukeera ku makya n'obeera ng'olina stress zo n'owuliriza music wa Kafeero n'odda mu line. Maama gwe ngobeera ne stress nnyingi buli kaseera. Buli lw'omaliriza emboozi yo ogiteeka omalira ku stress. Stress kyekusumbuwa kwanza. Obusungu nga bungi. Rasta let bless as example. She is not on any stress. She's my baby girl, please. I'm not your baby girl, Drip. Ngo chai na wate misana tuku. No, onoga yalabika alina obusungu ku bayimbi ku bantu like abali mu. We just discussing about this thing, but he's so emotional about it. Na emotion needs angezo nazafa. What do you we just discussing about ate to discussing ate tuina conclusion to discussing naye nze mbabuulira abasajja bano nga bakola God is simanya old is God. It is indeed old is God. Nayo laba ate mazima nti old is good naye factors gye nkugambye. Factor esooka abasajja beddi edda tebabeerangako n'obusungu ku bano. Abo be baali basinga n'okweroga gwe tobimanyi. Abo be baali basinga n'okweroga bakadongo kamu gwe waliwo information gy'olina okukolako research osooka ogitegeere. Be baali basinga okweroga ate bo beerogera ddala biri ebyakabi. Naye bano ab'ennaku zino beeroga nnyimba za muntu butagenda wala. Wulira engeri gye sikulidde mu balogo sibimanyi ebyo. Gwogambye kasita wakulira mu ggulu ewa Katonda ewali holi. Naye Rasta era olaba ase avuddeko kubanga obusungu olina bungi. Omukazi ye buli waawuliriza music stress buli waawuliriza muzeeyi ensi tetwajja kulwanagana nayo twajja kugiyitamu buyisi. Ekyo kye kibasumbuwa kana akalikodinge buli muntu yenna wooli ensi tuyitawo buyisi. Ensi siiyo ne bwolumya abantu ne bwokola otya naawe era oyitawo buyisi mu kadde kano. Bwekiri okitegedde kati tojja kudda eri muzeeyo olwanagane n'ensi olwanagane n'abantu ba Katonda oba obasaanyeewo oyitawo buyisi ogende essaawa yonna.
kati ebintu ebimu oba olina byerekereza kirufu kyayogera rasta nze bote nange bamanyi gwe n'ogamba stress zaki kiki kye bantuma ku nsi kuno waliwo omuntu eyantuma najja ndi bwereere era ngenda genda ndi bwereere okitegedde kati olwana ki abantu bapute balowooza kati oba ogenda kusanga omuntu awankawanka n'ogamba kiki kino naye nga ebyo nga bikyali awo kino kyemwogeddeko kirungi olulimi omuntu alongooseemu kati aleme kukola ki kusonga lumwe mu ggwanga lyonna nti abaniongo si kirungi naye bino omuntu waga mwana muyaye jja tuveewo muyaye oba totaddeko ggwanga waliwo ebigambo byokusaaga naye nga yo bijerega muyaye jja tukole ekiti mwana muyaye yakoze bwati tugamba okitegeera kuba ekintu kitayatiramu ggwanga naye mwana oli walondawo eggwanga eri mwana kibulikika mwana nga kikambwe kati kambabuulira amazima abantu ge batagala kuwulira mu kuyimba kwe Uganda kizibu nnyo ate nga si tribalism abaana be bazaalidde mu Uganda bali very different bali very naturally balina kye bayita art kati awo Gravity ye yeeyita Muniongo naye olw'okuba yakuliramu eri background ebeera selected from day one kati okuyiga okufuna talent Katonda gye yabawa bali naawe olina okubeera nabo ennyo n'otegeera talent eyo engeri gye Katonda gye yabawa naawe n'akumansulizaako kubanga bwe tugenda mu history Gravity ate tosobola munenya kubanga background ya family ye bintu byaba gunman kati waneno fetuli mu bantu kye bayita fetuli mu bantu ba urban ate ebiseera ebisinga creative ebintu ebyo oba olina byawo oba olina okutunuulira ewaffe waliyo dokita tewaliyo dokita liinajja nti okuba omusawo ewaffe waliyo abalunzi b'ente ekitegeeza ndowooza nange kyenva njagala nnyo ebisolo n'okulunda kubanga kibeera kikwatagana from your background kati ne wano mu Buganda ebitontome we byatandikira mu Uganda yonna okitegeera abantu abamu balina oluyimba lumu balina akadodi kamu kokka ye rhythm yaabwe we yakoma naye ffe tulina eŋŋoma 5 tulina eŋŋoma 6 kyonnange ndowooza kyadde kya ssente musajja wattu engeri gy'atayimba nnyo byamakulu ekolayo ekisasabaza abantu basasule gate collection ogenda okuwulira omusajja bwe yasanguza eggambo okitegedde kati yaleeta bakasitoma abangi nepozi obuyiiya buba butono nga ye alaba alina okuleeta okuyiiya okw'amaanyi kwalina alina okuleeta ekintu ekigendo kyankalanya obwongo bw'abantu ye nga obuyiiya bwe bwasobola kuba kati ffe badokita abakola lisaaki y'abantu tukulaga nti ennyimba gy'ayimbamu eri aggressive okuyiiya kwamuleme naawe mula kati jjukira nti ewaabwe emirimu gye basinga okukola jakukwata mundu kubeera aggressive ate ekyo tikirabawaawo mugala yange ndaba nti tosobola gwe kitegeera kubanga eno level tonnagikulosinga yakumanya bantu bwe balowooza bwe bassa mbeera z'abantu fe bino tubikolako research tubinoonyerezaako okumanya obutonde bw'abantu nze gwe bwompa famire zo 3 emabega kinyanguyira okutegeera gwe obwongo bw'engeri gy'olabamu ebintu ekyo ekinasika abantu anti oyinza okuba oyagala kusika abantu naye nga obasika aggressivity negative way era yeeyo gye bayita aggressive way okitegedde abatumba abo bonna ne bajja okulaba ne bakwegamba egambo
okitegedde nti mu background ye famire ye temuliimu yadde muntu yali yabadde composer, temuliimu muntu yali ayimbyeko ng'akutte microphone, so background ebadde ya gunman family. Kati ffe tetukyewuunyisa nnyo binza muva mu kamwa. Naye abanyolo si be bamu tebavudde mu Buganda, tebeeyawula ku Buganda. Naye era beeyawula ku Buganda naye era gye bagenda abantu beesisinkana bloodline ne ziyingira ne zikyukamu era. Kati Abaganda abaaliwo mu kinaana si be Baganda abaliwo kati aba Museveni. Abaliwo aba Museveni b'amannya. Era kyovula bantu ne culture etandise okukyukira ku supiidi ey'amaanyi nti mix y'amaanyi ng'ate culture batandise ogisuula. Tebakyalina Muganda pure oyo nti Muganda geregere tebakyaliyo naawe. Gye bali muzeeyi gye bali gwe wali abantu gye bali. Gwe baba ayogera Oluganda gw'olaba owuliramu n'egundi ne kamisi kyobola abantu bamunenya lwakubanga oyo tayogera Luganda, oyo ayogera Luganda lwa mu city. Biri ebyekiyayi bwe bamugamba okwogera Oluganda ne tumutwale Masuulite eyo mawogoleeyo anti alutereeza naye tosobola mulyako mmere ng'okozesa Luganda ate tosobola namu gravity. Tosobola naye tugamba Oluganda olutuufu. Tutegeeze okumanya olulimi. Gravity is a city boy. Is a city boy. Kati abaana basinga bali awo bagwa wakati. Fenna n'okusinga eri mu tribe yennyini y'oyinza okugamba ye Muganda nnyo. Kyebava munenya lwakubanga kiringa bwebeera mu mawanga g'e Bulaaya n'obiga kakyabwe tukukuwa obutuuze bayinza okukwata ne bakusa mu kubeera tebakuza wamu. Yakenze nga tuli bubimbu iziwabuyu Luganda name. Anti gwogambye nti Muganda. Eryo linnya eyo cover ebagiyita don't judge a book by its cover eyo lebo y'omwana Muganda oyo kati. Era ye Muganda nze nange nzikiriza naawe kyayogera Muganda naye kati bw'abanga mwana Muganda alina okukkiriza abakulu bye bamugamba nti ennyimba zikyuseemu. Kyekyo lwaki bamunenyeza senga badde muntu weeri engulu nga tamanyira Luganda tebaali munenyeza bitamanyi bulungi Oluganda. Rasta waliyo ne kyesitegedde Rasta. Ennyimba z'Obuganda ddala ziri Nandujja bw'atera okuyimba munange binsanyusa yennyimba entuufu gye mbadde njagala abaana batambulireko. Kye mbadde ŋŋamba ono nti kati olwo Oluganda lw'Abannandujja lwe Luganda olutuufu. Nandujja atasobola kuyimba nosi era saamulabye mu show. Wamulabye mu show sebata. Ate nukankutegeeza ku nnaku zino engeri abaana gye bayogera Oluzungu ku masomero Gravity ayogera Oluganda olusingana lw'abaana ab'Abaganda abamu. Oli mutuufu 10 ku 10. Gravity tegedde kibola nti ekyerinnya lye ery'engulu eyo just label naye the boys Muganda like abantu nze kati nawasako omukazi omukiga ninga talina kigambo kya Lukiga kyamanyi yakudde mu Buganda awusite boni kati abaana basite boni be Luganda olupyo lwakanya naye kirala ekisinza okwonoona kati music y'e Buganda media houses okimanyi media houses batandika Bannandujja mbwezo yabasamise kimanyi bano biki mutuufu media houses nze sanyufu nabo. Rasta nkulimbye kyoyogera kituufu nti abantu abali ku media house be basinza okukuba ennyimba ennungi baakulira mu kyalo era olaba ne TV z'e Uganda pulinti gye zirina 2025 olwala n'okulwala kubanga abantu abali mu bintu bya programu n'ebya TV setting biki baava mu kyalo tebamanyi nti kati nnaku zino ebintu byonna byakyuka tuli ku kisowaani kwe tulabira oba olabira ddala ekifaananyi kyennyini. Abaana ba Gravity bo tebajja kumanyira ddala lw'eringulu okimanyi ekyo kati ono omwana omugenzi yakafaafiiridde mu America
oyo obadde oyinza n'okutegeera nti no weeri eri simanyi kubanga generation eyasooka okujja ne bamuzaalira busite booni era ayogera mu katambi akamu nti nze mbadde Kampala sivangawo era nze ntegedde afudde nenga omusajja abadde weeri eri saidizi eri Muganda tetulina nakyo tukugamba kati olaba abo bamoola mmese kati ate ffe twakula nabo naye nga baali basajja bakulu naye nga twakulira mu gundi ye mu kaseera ke kamu nga bw'onoogamba ti nina kojja wange ali myaka 25 nze ndi mu 17 16 awo naye nga mumanyi tusobola kwogera nga Mesa ayogedde Oluganda kati abo babeera ne lebo ez'okuba yaveerike n'abakitaffe abamu baali baava walala naye bwe bajja mu Luganda eri bakita polarizing efuula abantu abaayo ebazaala ne bayingiza kibulaka kati Buganda mulimu abennyina empanvu bangi abava sayidi eno n'abeeru abakala zonna kati ate babagaba lugamba nti kabaka yennyini so tuse naye abantu babagamba ne kabaka taata we yaraki tebali akimanyi Mutesa bwe yawetamu oli omukazi we yafuna kugamba bakibuusabuusamu bayinza okuba batuufu n'obutaba batuufu awo tetugendawo jjajja tetukoonawo naye ntikugamba oyo kabaka totukwatako nege nayogera olaba nange kajja kuleka biteekako nkabiteekako olaba nange Omuteesa njagala nnyo kabaka ne famire yo manyi si kulwantu oba ki naye sekenyini nakwatako omuwala wa kabaka nensomesa swimming nenfuna obukadde bwange 3 naguliramu ettaka ewaffe kati mbagala nnyo okumpa bumpi chance eyo nti jangu osomese ku muwala waffe amazzi nze natandikira ddala okwata gundi oyo ndyoke alyoka ayingira omusajja wa national team atandika omukwatamu mbagala saagala omuntu akoneyo era omuntu baba ayagala twabike bubi nnyo kwata ku kabaka ne famire ye kiwedde kabaka tetumukolako mu bubi naye abantu ebyogerwa tokkiriziddwa yadde okiyogere oba kibi tasobya muzeeyi ebyo bireke tobiinaako bukakafu ebintu byotalinaako bukakafu ng'oli muntu mukulu kabaka tasobya teriyo agendayo nnyo tewalina kubakanyako ekirowoozo jjajja kyetugamba muzeeyi tudde wali we tubadde tudde eri gye tugende ku music kola mpola totomera kuba yesigeze kabaka ni musajja wa kabaka nze tudde mu music tuve mu bwakabaka jjajja tudde mu music tuviireko ddala bambi kabaka tomuleeta mbina ebintu muzeeyi bw'olekaana ate gwokifuula ensonga naye nze nkugambe bugambi nti tubiveeyo si kuleekaana tuveeyo buvyeri kati ki ekinakulaga nti nzikiriza oyawongondese nenjogera oyogera tobiinaako bukakafu naye kati bwe mukiremeddeko mwenze njogedde ki ate ekirala awo naye kinjogedde ekirala nekyeŋŋamba nti tumikisinze nnyo mu Uganda tugasse nnyo tewakyali oli tekyafutukaera agamba tuba gundi Muteesa ogundi Munyankole bonna abantu boogera bato Oluganda leero nze mbadde engulu eyo eggulu kati ekikulu kiri bwe kiti bw'oba okozesa olulimi nga lwe lukubeezaawo olina olwogera ng'olwogera bulungi nga tologera bigambo bikola kibisasamaza bivoola okozesa olulimi ng'olukozesa bulungi okozesa olulimi ng'oluwa ekitiibwa n'abantu abagenda okuwuliriza by'oyogedde naye rasta nina ekintu kyange gye mpulira obusungu nakyo era tunenya abantu bano abakozesa olulimi oluwemula mu nnyimba naye rasta njagala otunule media houses ne bi YouTubers biki rasta bakubira ddala agagamba aganene kati sokola bejjo rasta yesterday omuwala emisana tuku
omuwala yazze mu kyo ya Daxter empale y'omunda ng'olaba abawala ne beeyambula empale zonna nga buli abadde mu show nga badde tali mu ppale nga bagisuula mu stage. Anti kati tuli mu budde obuzibu ennyo nti tukopye nnyo ebintu bye tutategeera. Kati okukoppa ebintu bye tutategeera kwe kugenda okututuusa awo tuveemu ensa ne kalicha zaffe tuzisuule. Tonnakiyita koppa kubanga oyinza okuga nti no tukopye senga abantu abo abakoze ebintu ebyo baali batambuddeko ne bavaako awo basinga tebaseetulanga ku kigere ebimu babiraba ku TV. Anti kwekoppa okwo kwekoppa Nze kintu nze nagamba dda nasaba busabi nagamba wano Eddie ne ngamba nsaba obwa community sigamba nti oba Bwakabaka bwokka community ziddeyo zitule mu board zizzeeyo obukambwe buli naye ekizibu tosobola lwensonga engoye ezize mu katale ekika ky'engoye ezize mu katale teeka omwana bayina okwambala bubi omwana bayina okulabika bubi era kwambala paka kuwulira bubi. Anti kati sitaani yafuga ensi. Katonda agamba bw'olabanga obubonero obwo nga buzze ku nsi ng'omanya olunaku lw'enkomerero lusembedde. Kakati waliyo omwana bamuyita chicken buli show gy'agenda asomba mukazi mulala n'aleeta n'alaga mu video buli show buli wagenda n'agamba ono sister buli show yaleese omulala mu show ya Mooti omuwala y'omu gye nkunyumiza gye yaleese jjo yasize naye akaakaana kabadde kambadde bubi toyina puruufu nti basuze bonna okubalaba ku kifaananyi puruufu togirina nti basuze bonna mu buliri oyinza okusula n'omuntu nga mulwadde. Laba omusajja ono rasta osobola kusula n'omuntu omanye kiyitibwa nti omusajja yenna beebaka ku mukazi n'akwatirira atali obuwe aba mwenzi. Ebyo gwo byogedde era nga bituufu kiwedde naye obwenyuvu eyitiridde. Muzeeyi paka nga gavumenti ekyuse gavumenti nekwata ku bantu baayo ne balaga ekkuba ettuufu. Gavumenti gye tulina omulimu gw'essinga okukola kupolomootinga bintu bitaliimu mpisa era kyobola bati babyogera nako empisa ate wulira noono. Walabye abagesa omwana gwe basazeeko akasolo ng'amusala embalu omulabye ebyo byakalikya ebintu byakalikya tobireeta muno ebeera mistake ebyo bintu byakalikya tugambye ebintu by'obuwangwa bireke nga bwe biri. Sikutegeera gwe kyogamba empisa ziva wa kitaawo n'ennyoko era mu ggwanga lyammwe. Kati kitaawo n'ennyoko bwakutta ani amusiba? Ate tebamusiba gavumenti temusiba. Kasi kitege kyekyo kyetugambye nti gavumenti kati omulaba omusajja ono ebintu yabibuuza ate ansa azirina naye taziraba. Rasta omusajja tumuveeko tegedde kyali. Wamma olabika otegedde olabye ekibuuzo kyemubuuzizza yennyini n'akyekwatiramu. Dunia kyolina okumanya dunia kintabuli buli muntu kati omwana bagenda ne mu masomero ne bajjayo empisa ziva mu bifo bingi. Kati Muzeeyi wali owuliddeko amaka agaali gataddewo embeera z'obuntu oba okunoonyereza minisita w'abaana mulowooza lwaki gavumenti eteekawo pozishoni eyo? Kitaawo n'ennyoko we bateekawo embeera z'obuntu embeera y'obuntu gy'okuliramu buli muntu alina gye olowooza ogenda ku ssomero oba omwana omutwala lwakuba famire gavumenti yeteekawo amateeka nti omwana emyaka bwe giti agende ku ssomero kitegeeza balina omukono muwanvu nnyo eri omwana oyo bwe baba bagukozesezza bulungi. Empisa bwe kiba kisaawe gavumenti eyita ku bbali eno ku booda y'ekisaawe ne wano wakati kati oli akutte ekkubo ky'omupiira agukuba aguzaawa oli agukuba ebwere akuba mu ggoolo kyo kino kirimu ffe kali kya abaawemudde abayimbi abaawemudde gavumenti eyavuddeyo oba bakulu b'ekika be baavuddeyo oba bakulu ba famire be baavuddeyo. Anti kati oli yatomedde
yakubitobedde goal embi. Muzeeyi abasajja boyogera nabo wano bakugu mu byobulamu n'ebyensi n'ebyokubeerako ku bulamu. Tosobola kweteeka mu kifo kya bukugu naye gweyogera ky'omanyi. Anti kyekyo kyegambye nti ebintu byenjagala okwogera wano ku mutimbagano saagala kwogera bintu byakusanyusa bantu. Kitwala ekyalo kiramba okukuza omwana. Anti ye gavumenti, abantu ye gavumenti. Abantu ye gavumenti. Taatawo, maamawo, ab'oku kyalo, abasomesa, ne tulonda omuntu akulira eby'amasomero. Asobole okulaba ng'abantu abo abajja mu masomero ago tebafuna buzibu. Ono omusajja okumusomesa bulungi mubuuze. E Dubai ne China ne North Korea ani alina obuyinza taatawo oba gavumenti? Gwe sebo gavumenti nagambye Eddie Mezaya mwana waliwo abantu baleeta ku pano nga bagenda kulwa Sabwongo. Mpawo zoyinza kubeererayo na ddembe teri ezensi zezirimu badikiteeta nti ddembe ly'omuntu bagiyita basic rights abantu tebazirina. Kale ffe katwogere wane UK. Muzeeyi omanyi kati ono muleke ngenda musomesa ajja kutegeera. Awe UK wamwe waliwo ka freedom era tegedde nti kakati given nti bagoberera amateeka niye waliwo ebiyitawo bamaama be batusomeseza okubeera n'eddembe wano UK. Bamaama be batusomeseza nti kati zino ensi zammwe zaakulaakola mu abali e Bulaaya ensi zammwe zaakola ziringa wano e Uganda tegedde. Kyekyo kyegambye kati ate kankubuulire kino ekintu. Uganda yakulaakulana dda nga zino ensi tezinnakulaakulana. Tuyina ebyobulimi, tuyina omusana, tuyina enkuba, ezo zonna development. Eyo gavumenti eteekamu amateeka kulabirira abaana n'abantu abatakoze ne mumulabirira bulungi. Genda 1990 genda okebere abantu batuukirako okulya. Teyalumirirwa ggwanga. Kyekyo kyegambye nti gavumenti yeteekawo muwaatwa abantu ne bakola ebintu bye balina okukola ne bye batalina kukola mu society. Ne weebiteekawo era bajja kugamenya, bajja kulya bribe olinga wa ssente yayitawo. Muzeeyi tekisoboka okuggyako nga gwe okitaddewo ng'era bwe baakiteekawo. Gavumenti ne bwekola biki ng'abantu bali corrupt mu bwongo. Olinga bakusize ssente ez'ebidiba n'azirya, bakwasize ez'enguudo n'azimbako akafulu k'okukola oluguudo. Nga gavumenti akola olwo nga gavumenti akola kiwaki tamukwata n'amusiba. Gwe bypass oluguudo olusingayo okulwa most expensive mu nsi bati naye ekyo kyalibadde bwe kityo. Muzeeyi oli myaka emeka? Emyaka gyange si kikulu, ebirowoozo byendeeta kye kikulu. Anti oli myaka emeka? E Kampala obeerawa? Emyaka egyange gye nnina gye ndimu kati bwe sinnakubuuza myaka. Kampala obeerawa? E Kampala mbeera e Masaka, mbeera e Mukono ne mu Kampala wakati. Nkiriza. Mu Kampala wakati tosobola kubeerawo kubanga mulimu maduuka. Kati kankugereze omuntu waba abeera ku Kittante Road oba abeera e Buziga aba abeera ali mu Kampala. Batoli Kampala obeera mu suburbs ezeetoolodde. Era okibala nti ndi Kampala nga ndi Masaka kitegeeza ndi Masaka mu center. Era obeera Masaka. Ate ne ku center tojja kwogera nti oli mu center kubanga Masaka oba oli mu byalo. Kati bw'oŋŋamba nti obeerawa nze nkubulidde ekibuga. Kati ekibuga kitegeeza nti kinyana mpini nsobola okutuuka mu kibuga neetegeera ekifa kifudde nankulabye nga ndi wane egindi nga ndi e Buziga. Nga tolabidde ku ssimu. Rasta yakuliko nze navuddeko dda. Neetooloola. Kati ky'obuuza olina okuwa ensonga lwaki ate okibuuza nakyo towuddisa bantu naye kisagala kutwala sipiidi. Nekyeŋŋamba nti ensi
situbadde twogera ku kigambo eky'empisa omuntu yinza empisa Ismailinga mukambwe nnyo. ebintu ebikwetoolodde sikulimba n'eddiini by'osomye Ismail kakana koja gyasomye n'eddiini omuntu gyasoma Ismail. n'eddiini omuntu Nze gyasoma omanyi mukulu wange oganya okwogera emyaka nkuyite mukulu wange oba nkuyite muto wange oba nkuyite kojja wange oba nkuyite muzazi munnange naye nga kyenjagala okugamba owali nsabidde ddala kitambulisho kisobola kukola kati naye oba ogenze pasono kyetuva tuzze kuteesa emyaka gy'omuntu tekiri pasono bwe mmanya emyaka gyo sina bulabe bwe nsobola kutuusaako. It's my personal effect ekyo njiwayo nga ngenda kukola interview Ate ffe sebo ffe wano okugamba omuntu how old you are tete sina nsonga. Bw'olina emyaka emeka? Bw'olina emeka taata? Nze nina emyaka 5. Kyekirungi. Nze nina emyaka 43. Nze nina emyaka 43 kati tuvuddeko ki? Mwe kibanguya okwogera n'ensonga lwaki sijja bagamba gyange naye nga emyaka gyammwe mirungi. Y'emu ku bizibu gye tulina mu nsi yaffe kubanga twagala okuba ebizibu bye tulina ku nsi yaffe emyaka egyo mirungi ate ensi eno naffe abaasoma embeera z'abantu n'eddoboozi lyo litulaga emyaka gyo kati getebe ejange era oli awo mu 5 tekiraba nti oyinza okuba oli mutuufu. Muto rasta emyaka gyayogererako muto nnyo. Eddoboozi ly'empozi nga simu yerikyusizza eddoboozi ly'omuntu omukulu bw'oba wasoma embeera z'abantu oliwulira n'olimanya. Rasta n'abayaaya banywa enjagalo sebe eddoboozi likyuka noloza nti mukulu. Okutegeera n'omuyaaya anywa enjaga asobola kwogeranga musajja mukulu. Ate gwe gwogamba ayogera bw'ati mwana kyali wange nagambye era omanyi ono byamukuba naye kati ate wabeerawo omulala nga ye eddoboozi lye lirikwala ali omanya nti mu kaseera kano ne bw'aba akozesa ebintu lino eddoboozi ly'emwana ow'emyaka 16 n'ow'emyaka 19 era lyawukana n'eddoboozi ly'omuntu ow'emyaka 43. Okitegeera kati nze era ndowooza gwera otegedde nti omusajja ono wasoma psychology ekiri bwe kiti kati ulaba mpa emyaka egyo kitegeeza ebigambo bingi gedde obirabamukko ku magezi tukitegeera sisobola bigaana era sisobola bivuma era kubanga gwe olina endowooza yo gy'olabamu ebintu byo obirabyemukko ku tugezigezi kubanga omuntu tosobola muwa myaka egyo ngayogera ebintu bitekwatagana naye kitegeeza omunika nakubye engalo ali mu myaka nga 35 4 awo ayina ne baddogo babiri ssebo omuyaya ava kulumba kati nakufuna naye omusajja emyaka gyampadde kiraga nti ebigambo byenjogedde byadde by'amagezi tukiraba kikuleka eddi naye nze anti kati nze mba ate nze sisobola kusita mu ddoboozi nkiririza mu kuba mu ngalo nkubye mu ngalo ntegedde woogwa muzeeyi tojjangako bulaaya omuntu alina filter oyinza omutuukako ng'alinga gwe bajjeemu ebyenda naye nga gwe walabye filter maama nono yennyini ali mu filter ono ali mu filter naye waliyo kati tosobola kumanya myaka gye kubanga ali mu filter naye ng'ono ali emyaka 45 agiweza n'ogisussa waliyo ak'okukyalo musanze ddala akafaanani k'okukyalo ng'awutangege mulabye gwe genda mu akawunti ye ojja kutegeera basajja abamuli basajja nnyo naye mulumbye naye ng'empisa
omuntu azijja wanja azijja ku kkanisa oba ku muzikiti n'atolako ku mikwano gye ne gye yasomera mu bazadde naye Eddie ajja tuyambe n'ekimuwoomera muzeeyi ssebo nze ondaba wano nze nalina emikwano mu site egy'ababbi egy'abagezi egy'abaki oyinza obutayiga bubbi lwakuba olina emikwano gy'ababbi gwe ate wulira egy'abayimbi egya buli omu naye nze nina kye bayita principle. Omuntu yenna olina okubeera ne principles zo nga ggwe omuntu. Sebo naye ava kulumba naye katwanukule. Ezidevelopinga by learning nti oli gw'olabye nga bamukozi bamukubye emiggo kijja kutiisa okuddayo eyo kuba mukwano gwo bamutta olaba. Naye Museveni yakugambe wali crime ye wali ssente. Gwe wali olabye nga poliisi enoonya omuntu ow'emirembe. Poliisi buli gwenoonya baba banoonya poliisi enoonya omuntu gwe bakola naye bizinensi. Era kyova olaba poliisi yennyini tesobola kukwata muntu ng'atudde awo ng'afuluma mu nnyumba ye n'atuula awo n'adda mu nnyumba ne yeebaka n'alya oyo abeera abasala busaze baloosi bakolagana n'omuntu gwe banaaguluba naye because in between them there is a business and loss. Kati bano bwe bateeka mu kukomera n'alwayo eba business loss. Bruce akomyewo. Kati omuntu alina ssente ne bw'abanga ye mubbi poliisi temukwata bamanya ono tugenda kukola business. Mamelo Eddie taliiwo tuli wano naffe tubonaabona twagala abantu abalala naye taliiwo. Yatulese ku muguwa. Atulekedde Charlie w'emyaka 28 atusumbwa. Ono mzee agisukka ssebo gwe tomulabo nali mu filter. Omusajja ate Rasta wali ekirala kyentegedde. Kasinga olaba omusajja oba omukazi ng'ali mu bugalubindi bwalugezigezi. Tukiraba. Gye wakulira wewe tebalowooza. Nibwe kiri. Yes. Nti kubanga basomesa abatukubanga emiggo ebiseera ebimu ng'agira mu bugalubindi. Obugalubindi ye abanga akulaba mu mwoyo. Emma Bruce ono gundi gamba Bruce wa typing mu luzungu tetuli nnyo. Generation zaakyuka bazikyusa timing typing mu luzungu. Naye nga muzeeyi nze bwe nkunnyonnyodde nti gavumenti erina omukono muwanvu nnyo n'ogwataatawo yennyini okukola ebintu ne bimusobera. Gavumenti erina omukono omukwatirako. Naye olw'okubeera nti ffe mu Afirika tetunnasoma kikye bayita taxpayers money. Tetunnasoma kikye bayita to support a government because I've overheard people saying Museveni tuyambe. Rasta Bruce wa security we Dubai sebo. Chobora bukambwe bungi. Omuntu eyewola ebbanja mu banka liri mulimu okusasula. Muzeeyi anaafutuka ate najja yamba ono gwe batwalako ennyumba bbale kugamba institutions zirina okubeera nga zikola. That's what you need to talk about. Naye buli kimu kyekyo kyegamba nti omuntu bamutwalako ennyumba ng'omuntu eyagulawo kampani ye yamuwola gavumenti temaze munoonyerezaako. Wulira muzeeyi leka nkusomese bino ebintu bwe bitambula. Leero oba oyagala kuyiga nkusaba oyige owuliriza oyige. Omuntu yenna bw'aggulawo kampuni gavumenti kyesooka okukola kunoonyereza ku eyo kampuni gye bagguddewo nti eno kampuni tegenda kunyigiriza bantu. Owulira ssebo? Kati omuntu oli bw'aggulawo kampani n'agamba bwe nkuwola obukadde 2 njagala ondeetera obukadde 5. Gavumenti esooka bw'eraba proposal y'oyo omusajja batunuulira mu daily income y'abantu gye bafuna mu nsi eyo nti munnayuganda batini nnyo asobola okubeera ku alaali ng'omwezi ayingiza obukadde 5 ng'oli ku alaali batono nnyo aba bulijjo benjogerako. Kati obuzibu we buli nti omuntu bw'aggulawo kampani ye
n'agamba nze ngenda kukuwola ssente naye nga renti gyakuwolerako eri times 10 ku income y'omuntu wa bulijjo gy'afuna mu ggwanga oyo aba mubbi era ne gavumenti ebeera tesobola mukkiriza. Kati obuzibu bwe balina okutwalako ennyumba gavumenti teyasooka kusensalinga muntu oyo abawolera ku peesi ki, abawolera ku level ki, abawolera capacity ki. Bino byonna bikwataganira mu gavumenti naye lw'okubeera ggwe obwongo bwo tosobola biraba era obwongo bwo bulaga nti entegerayo gy'otegeera eba ya wansi nnyo. Nze bwe nzigulawo kampuni ekola obutwa nembeera ng'ate ntunda n'omukyere gavumenti tesobola kukkiriza bintu ebyo kubeera nga bikwatagana. Otunda omukyere ate mu kampuni yennyini mwotundira omukyere mwotundira n'obutwa. How come? Ekyo okulabirako Uganda akola ekyo. Kubanga olinga awaayiriza eri atunda obutwa n'omukyere. Kibwe kiri genda container village. Obutwa bw'emmese. Genda container weerira genda mu container village kati ofunye omusajja omugezi gwe nanyumyanga naye wamma ono omulaba ono ali kyanna mukaaka yatulimbye mbw ali mu Kampala ono tamanyi bintu bigenda maaso mu ggwanga. Genda mu Owino ali ayitawane mese kyokka ali ku mashini erikusa ebinyewa naye agamba eddagala y'emmese biki mugamba ye Bulaya amaduuka agatunda emmere tegatunda sabbuuni bintu biringa ebyo ate sabbuuni butwa ati ebyo byonna birimu obutwa chemicals. Sabbuuni yennyini bwe bamukuguza eno n'amaduuka g'oyogerako omuntu buli kyatunda aba ayambadde giraavu takkirizibwa na kukwata ku kyatunda yekennyini nga tayambadde giraavu. Ewafu omuntu akwata ne mu kabina naye ne yeesiimuuza mu mmere gyo akwata mu kabina n'akwata emmere yo owakanamu. Naye dimezaayo oba omusajja wamutuseetinze buseetinze mbutuufu. Be babyetoolerayo ewamwe gye mubeera sibalaba ye Bulaaya nga babyetoolerayo kati abantu public abajja amaduuka ge tegali nga nakumati wano nga nakumati bwe beetoolerayo ebintu gwomanyi bantu omuntu gyavudde mu kayu neekutte mabega okujja okukwata mu bintu omumanyi otya wano buli toyi gy'ofulumamu erimu sabbuuni n'amazzi. Toyi gy'ofulumamu erimu sabbuuni n'amazzi. Abazungu abo banaaba mu ngalo. Abazungu abalina ate omuzungu yatusomesa okunaaba mu ngalo ng'abasiraamu baana abadda mu ngalo. Eyo tebaliyo ku makubo abali ku makubo abasabiriza ewamwe. Muzeeyi ebintu by'oyogera tebikwatagana. Kiŋŋamba nti kati ggwe omuntu asabiriza talina busobozi genda mu supermarket n'akwatirira bintu by'abantu bye bagenda ggula yeera naye akimanyi. Ani akulimba? Kale wulira noono. Ani akulimba? Sibu abazungu nabo babirobo kyafu sibu gye mubeera. Tewali aganye ekyoyogera tugambye ebintu by'otayagala kutegeera tugambye nti omuntu yenna abeera guddewo ekifo ky'okuwola ssente oba banka oba ki gavumenti esooka kunoonyereza ku ki kweyo pulogulaamu y'oyo omuntu kubanga ayinza okuaffectinga eggwanga lyonna. Omukazi omuwala ali kunaaba eyayiye amazzi mu nva ezo z'ogamba eyayiye amazzi mu nva ezo z'ogamba nyumba gonna mabanja nga bw'ayosaayo ennaku 2 nga takoze tajja kusobola kusasula kati ani agamba owulira ebintu bye babagamba golowooza bawola bwe batyo kati nno kawulira kankusomese muzeeyi wulira kati kankusomese muzeeyi e Bulaaya bw'oyagala ebintu by'ebbanja obifuna bw'oyagala ebintu by'okusasula kaashi obifuna bakuteerawo embeera oleme kunyigirizibwa nnyo kugenda kwegomba kubba. Ekiri kye nagambye nti gavumenti erina okunoonyereza yo naye mbadde njagala akuleete omukazi yanyumiza n'atugamba obwavu yatusetinze wano agenze atulekedde akasajja atukalirira atalina kyayogera
omuwala oli atinyonyodde nti ebintu byoyogerako oba tubitegeera nakugambye wano tetwogera nti gundi yagambye njagala ogambe nti naliyo nabeerayoko sijja kulimba ate nkulimbire ki oli yanyumiza n'agamba kati oyo yanyumiza be bali abaatugamba nga mwana ebulaayi eyo bw'ogendayo gy'abeera abadde ayogera ku bya Mason engeri yafudde stress. But Maria, please just keep it on. Eddie's coming to bring you up. Mu nyumba osobola okubeeramu essaawa 2 ennyumba gy'osasula tikiti. Ate bw'okola ennyo gavumenti ekulya esente zayo ezirya gamba n'oviiraawo nga bakukumidde mu bwavu abantu balaga ebintu ba musician naye nga si byabwe. Niyo wano e Kampala omuntu abeera n'ebintu nga bibye ennyumba bibye. Sebo kankubuuza ekibuuzo. E Kampala oba oyagala amabanja tosobola genda n'ogwa mu mabanja. E Kampala naye abantu babeera n'ebintu byabwe. Anti ogambye nti omuntu akuwola ssente n'akutwalako ennyumba. Ate kati ekyo si aba yakuyita. Ati gwe obyogedde. Si aba yakuyita okujja okwewola. Kati n'omuzungu teyakuyita kujja kwewola mabanja ge. Muze ebintu byogera nga byonna kyengamba eyo regulation eyo regulated economy enakolako ku economics kale wano e Kampala eyo regulated economy ziri bwezio naye ate gavumenti efuga nnyo abantu. Nagambye edda nti ewaffe ekubira poliisi negyekwata abazadde nebagimba tigidde kati ogwo guba musango mu byokutulugu omwana bakoze mu byokutulugu okumutulugunya nga gwe wamuzaala tekirina kubeera ku buli nsonga omwana omuzadde abeera akoze bubi gwe nga yamuleta ku nsi gwe otandise omumutulugunya bino ebye Uganda bye mukola n'ozaala omwana n'okuba maama we buli lwakulopera n'okuba omwana wagambwako ate ani agambye nti tomugambako omwana olina omugambako tebagambwako. We don't believe in violence bro. Wano tetukkiririza mu bintu bya kumenya mateeka na kulumya bulamu bwa muntu. Buli muntu gwolaba gye Bulaaya ono omulaba kati kankunyonnyola ekintu kimu Bulaaya ono mujjamu ekisookera ddala oteeka okubeera nga wakulira mu Kampala wakati kikuyambako okutegeera Bulaaya bw'atambula mu wakati nnyo. Ekyokubiri obuwongo bwo bulina okubeera ng'osobola butransfaringa n'obujja ku level gye bubaddeko n'obuteeka ku level endala. Kati tawuliriza mbw'oli agambye kati ffe tetuwuliriza byagambye ffe tuli ku system ffe tubirimu bwe watuganya emyaka tumazeeyo n'abaana bakuze bagenda mu university ng'otubuulira ebyo naawe anti kati mwafuuka baddu. Buli muntu abeera muddu ne Uganda bagagga bakola buli muntu mupakasi musobola okukomawo wano e Kampala nemukola ngaffe timumalako mwana kati gwe lwaki oba oyagala ondeete mu kyoyagala naawe jangu wane waffe ondageko kale kati eyo etikati gwe sebo oyogera mpola kubanga oyiza n'okuba osula mu apartment yange nkongeza omusaala jakwongeza lenti leero nsula wange njakuyongeza lenti yogera mpola nsula wange sebo nsula wange we musaala batukoze ebyakabi mu nsi eyo. Muzeeyi tokompeyaringanga Uganda ku Bulaaya ebisinga byonna tuwogere nze bwe mba njagala okwogera ku Bulaaya mba njagala njogere n'omuntu ali mu kintu kyendimu saagala kwogera na muntu nga byayogera nti gundi yamugamba yawulidde gundi ayogera ebyo bintawanya obwongo njagala njogere n'omuntu ng'alina lisaaki ng'era ne lisaaki eyo yennyini gibaddemu. Omanyi rasta kati ensi yafuuka naye nga slave oyo mugagga naye wali enjawulo obutaba slave ate ng'oli mwavu. Bugagga bwamu omusajja bw'oba tolina property toyagala kubeera mugagga olina okubeera ne property nti kikyera enju yange nagigula ati nkugambye weegendereze bagamba oyinza bw'otuga fumba olumbe luyinza okukwata
Tegete nze sikisibeera wano e Kampala ya Naikonte yange amazzi nsimanguzi muzeeyi tewali akuyise Bulaaya beere e Kampala awo nyunje toke ani akuyise Bulaaya ekuba egenda kuyitako otandika okaaba odde gye tuli otandika okaba nti ekuba yayiseemu ewange kati gwe nga tebakusasula mu balaafu okeera okwambala ebikooti ebyo nze kakuleeyeze ensi yafuuka gobodire gyebiri ewamwe tubiraba muzeeyi waliwo abantu Katonda be yatonda nga baddugavu nga balina kubeera Bulaaya okufuna emirembe ne wabaawo abalala nga batonda mu Afirika ng'emirembe gyabwe giri mu Afirika yakubonaabona Bulaaya okuggyako mpoza engoye ntino ndagiriza engoye naye ate gundi Ismail ng'oli Gabbi ku mutimbagano muzeeyi kubeera mu Uganda yo weeyagale ffe tetuganye naffe tuleke ne gye tweyagalira mu mbeera yaffe si bya fitina si bya nnugu naye Uganda sobola nti magaye nti Uganda temuginyooma ekintu kyeriko tewali aginyoomye tewali agityobodde Uganda yakabi oba ojja jangu ondeetereyo ku iPhone mwe mututuma ate ng'ogamba tuli basire iPhone njiragiriza wano n'emmotoka eyange njiragiriza ku mpewo nejjajja kuba Japan tegedde kati ate gwe owulira kulagiriza emmotoka n'eva e Japan tetugenda bugenzi mu kibanda n'ogisongamu lwaki teva Uganda ffe tugenda mu bibanda by'emmotoka gye bakolera emmotoka n'ogisongamu n'ogamba oyo gwenjagala ne bagikuwa n'okanduka n'amabanja okumala emyaka gyo nga 15 naawe kenyini azisonze n'ogigula byonna bifaanagana oba osonze ate enjawulo eriyo rasta wama ate enjawulo eriyo aleeta kino kifiyenta naloosa nti aguze emmotoka nze yange njituulamu abaguze wirubaro sina wirubaro oba omuwadde nnyo abaguze buli obuntu abaana bwe batera ogisindika nga batandika gwe gukwewanika omutima omwana ayogedde bulungi oli gwe omutima gukwewanika oluusi togimala nayo tegedde tugimala naye emmotoka muzeeyi oyo muleke n'ebizibu bye nga bwabikunnyonnyodde nti omuntu nedda tukkirize buli wamu waliwo ekintu ekirungi n'ekibi naye enkola eyo enkola kati kisinziira muzeeyi gwe bw'olabamu bintu oba oyagala amabanja ng'okwata ennyumba yo ng'ogenda ogisingayo bajjajja kufuna amabanja ng'obeera oyagala amabanja ng'obeerawo omuntu wa bulijjo ng'okola ebintu ezo fulaati bazizimba to survive winter muzeeyi ani asula mu fulaati nze sisula mu fulaati ssebo iri ogusamba omuzira gujja ogusamba empewo tegedde empewo nimoni ate empewo bw'obutonde bwa Katonda kibanga bw'onoobeera mu musana nga gwaka nnyo ate omusana bwe gwaka ennyo tobawulira abantu era omusana gututta naye efulaati ye Uganda rasta fulaati eno atalya masavu oyo asobola atalya masavu nti ze sirya masavu nga tolina zigigula gwe leka kugamba naawe muzeeyi ebyo byoyogera byomanyi era obwongo bwo we bukomaawo kubanga oli mu Uganda ebyo byoyogera byomanyi n'obwongo bwo we bukoma kati gwe obwongo bwo tebunnasukkakaawo tosobola kulowooza bintu birala nti bibi nnyo nedya ku guliini ku nakati ebugga byonna weebiri wano byoyogerako byonna weebiri wano mbirya ndya muwogo ndya kunywa caayi omukalu ne munywera kawunyeebwa byonna bigasiya gw'oyogera waali wano omanyi rasta omusajja ekyo kiyinzika okubanga mulina babituusa abaana naye omwana waliwo n'omwana gye twali agikajuuzaawo yali atunda alina edduuka eyo ewammwe yafa yali atunda ebintu ebyo naye nga bambi okulimba kibi Obungereza bulungi eyo gye muli naye nga Uganda yaffe ewo tegwa buwoomi kyokola kati muli eyo n'emitima girika buli kyonna ebikwata eka ebyo gwobyo amawulire kati gwogenze mutima gyaffe n'ogibuuza ne gigamba gyaffe tunayogera ku kyebulaaya omusajja alabe wano kano sirika kano eno ebinyeewa eno mperenge eno ensekule ebinyeewa era kati nze tolina kyoŋŋamba
Yera kati celebrity bamwe ba gravity sigiti ile bula tulina muyimbi gugamba serebu kati bulaya ene Uganda yafuka bulaya kati muleke kujja mujje kakabuuza era embuuza ekunyumira yeeka wano ku ground fetuba yamba buyambi kwogera na ate oyambani naawe ani akuyisa omuyamba eno pala yoliko ya Edimezaya ali Sweden tobiraba kigwo biyingiddemu naye omutima gumuli Uganda ye Uganda gyosobola wenda mu byetunyumya nze mbaleese okwogerako ku bulaya katono naye munyumya ku Uganda kuba lwaki anti ffe tubatangaza nti obwongo bwammwe bukyali mu prison naye temusobola kitegeera Uganda akula Mondo naye anti yatwala 10 Mondo mulamusiza pastor yatwala kyasa omanyi kati Mondo manyi nti yazuula obulamu kye butegeeza kati yali e Uganda ng'obulamu tabutegeera kati abutegeera n'okusinga ate gwe bw'olowooza Mondo mussaamu ekitiibwa mukoddomi wange naye Mondo tewali naye obulamu yabutegeera n'agamba emyaka gye nnamala mu Uganda senga nabuukirawo ekikumi olwo toyagala kuddaka toyingira mu pasono ya muntu Pastor Mondo tasobola kwagala okudda e Uganda ku bintu byalabyeko kati ne byategedde Mondo ogenze wala namwe kennyini Pastor Mondo Edi taliwo Edi yatulekedda Edi atukoze bubi nnyo ate yandikulekedde n'obwa communicator nobanga gwoleeta abantu mukubire ku simu mukubire ku WhatsApp y'essimu yagirina sinako mwabayayi namwe muli awo ensalo ebaluma mwagala kubeerako mu Kasana e Kampala abaana bali obulamu wano bulamu kati olweggulo ngenda muli bulamu kinaawe muli ku nfuufu mulya bulamu ate bululira mubeere eyo mu mpewo yammwe sebo ebyesinya atatula ku ntebe y'abanyonyi wali olabye emmere gye bateeka mu firiji n'etagaka n'emmere gye balese mu ssana n'egaga kakati ffe nno tujja mu nnimiro butereevu n'olya ffe tujja mu nnimiro butereevu tetulya mmere yeesuzeewo wiiki simanyi esuzeewo ey'okunoonya obunoonya nga n'egizirya tozirina wafumba akatogo mwezi mulamba okajjawo kalinga jjinya n'okakuba emiggo olowooza akawunga bw'okafumba kaba fureshi muwogo tumulina wano leka naawe akawunga kakasooli tukalina wano kati gwonyumya buli lunaku lw'ovudde n'ogenda ogula emmere mu katale gwe osobola okumalako era olina ogiteeka muli ogiteeka oba ogiteeka mu muziro ojjayo mayinja gwokufuna mu kisooto tulina emmere y'omwaka ogwaggwa ekyali mu nnyumba tetunnagirya nagirya kaliwulira ffe tetugirya Christmas anoonya kyakulya katono gwolaba tagiraba buli lunaku Christmas mubeera mu kusabiriza genda wa gundi buulire Christmas ngenda kuŋŋanya jjajja ssenga abaana n'abazzukulu tutule ku lujjuliro abawulira nono byayagala mbu tutule ku lujjuliro enzijuliro zonna mwazijjuzaako fitina mwagijjuzaako nnugu ono yavudde mweroga bwerozi okulira gasiyoyo mukayumbako oluusi ogenda nakukola bagenda mukama wajja kuyita tolina buyinza busigana nawaka kati ebyo kati tolaba muzeeyi byoyogera teri muntu akola ku Christmas e Bulaaya ani akulimba nakati tutandise okufuna z'okuwumula abantu bawumudde tanze gwola wakati ndi wano omwezi mulamba ndi mu kuwumula ebigere waggulu ng'ate basigala bakusasula ng'ate ne ku mulimu toliiyo leka naawe okola mulimu ki bikwatirako tokiraba ogwo gutiisiza dde totona gwogera bwogera kugamba n'abanange Pastor Mondo tuyambeko okubire Edi essimu ajatujje omugamba ajja tutaaseeko omusajja w'ekalangaalo oba yamutegedde nti ono w'ekalangaalo n'amutulekera kyobolaba nti kati Edi bw'atali Edi yamanyi kalangaalo era omulaba nga ye takyerabira kuba manyi amasavu agali e Uganda waffe tegete
amanya amasavu muzeeyi gwebeera n'endowooza yo nga gw'oyagala nnyo okukyusa endowooza yaffe tete tunakuwa chansi kati mwe muli kukyusa bakwate ndowooza yo naye gw'olwanyise yaffe ate ffe tugambye tetulina tetwakkiriza katonda kye yatuteekamu twakkiriza mwakkiriza muli Naye bakwate Rasta okimanyi kino ekisajja kyerabidde kirowooza nti kiri mu luddo manyi bawakana nnyo bwe babeera mu luddo ali ku kye bayita international ali ku nsi gye bayita first world gyagerageranya ne ku Uganda first world ani yagibuwa obwa first world embeera y'obuntu yerondesaamu ensi kye bayita brain washing first world abantu basula mu bwinipop balisulanga nkoko tolina lujja gwolina olujja gwe nti olina olujja nti oyinza osimba ebimu tolina Moses ebintu ebimu si byakweraga naye nandikulazeeko olw'okukyusa endowooza yo abantu boyogera nabo tebali mu sayizi yo bw'oba olina oluweza penalty box oba olina olujja oluweza penalty box ng'olwovaayo naye watu toweza penalty box ya lujja tolina kintu mbadde saagala kukulagako naye onkase nkulageko bw'obanga tolina compound ya lukale nga y'abantu nga 8 muli mu flat ka compound bakatereterawo nga k'abantu nga 8 ate abasajja bwe bati batera kubeera balogo oyinza okuba olina n'amaaso amabi ng'olimu olulogo nedda eyo is public place sebo kakati oli mu report eyo public place olujja lw'abantu kati abantu muli okwo nga ku mayumba ago muliko abantu nga bameka okajja ako kamuke mukozesa tosobola duggala osobola duggala olwo tebayingiremu abalala kyenkugamba muganda wange olina okukkiriza olujja lwa lukale olwo tosobola kuggalawo n'ogamba nti abaneiba tebajja kujja kyenkugamba kyekizi ate kyenina wano neggalira kisaawe kumpi kiramba sebe enzija zizo enzija naye si zizo ekyo kibira kya lukale ate zajjajjaawo galawo galira abalala baleme kuyingira waawo oyinza okugalira abalala oyinza okugalirawo bali balinengeri eri gali amayumba eka naawe naye gwe tulina oli mu kyalo tolina mu Bungereza oli mu byalo byeyo naawe tulageekeyo sijja kulaga kati naawe tulage ewuwo nze nkubuulidde bubuuzi naganya obbalaga agandi gweyagala okulaga gasiyawo oyo ako kasaawe ka lukale bakateerawo community tegedde abaana bazanyiremu mmwe ng'abaana bammwe byonna babitubuulira nze abantu boyogera nabo gweyagala babeere ku levo yo gyoyagala naye sibyawukana tubiraba Miriam, I don't know like reading in Luganda too much. Please type in English. Tegedde olwo olujja lwa lukale tasobola duggala ntizigaddewo olira tajja kuyingira nga bwe neggalira geeti wano ntizigaddewo geeti geeti omuyine yawa ntizigaddewo geeti teryajja kuyingira mu kasaawe kange ebyesuubu byange n'abaana bange na famire n'omuntu abadde akyadde wange sebe bya lukale nti community yagambye tosimba wano kimuli nate nsulanga mubbi ki n'abaana bange n'ebantu bange edimezaya yatuse mwana oba akasajja yakategedde muyaye mwe musulanga enkoko omanyi enkoko zino zebateeka mu bugundi baziyita cells edi omanyi muyaya asobola ategeera ekintu n'abalekamu nderange era mulaba edi naye simanyi enkoko ezibeera mu battery cells enkoko zino ziba ziyisiza mu battery cells emubeera gwe soko owulire question ya Miriam tulirako nnyo biwo kati ate owemula totandika kugera bintu bya gravity naawe teera mulayini okozesa amaanyi mangi ag'okutukkiririza ekifu tukirabe nti kituufu nedda kati ekifu nze nkudifainingidde woobeera ondaze nenkitegeera nenzikiriza ate nenkudifayiningira bwosula naye ati bwolowooza bwotyo mu bwongo kubanga era ŋŋambye siina gadde oli kutu insultinga fe abazze kukola si kibi mukole muweereze eno ffe tuba mwe tujja baguzanga emmere tujja baguzanga ebintu tigite
tubaguze Mariam kituufu naye kigayi kino ng'olaba Mariam kino kigayi ne gyasula asula mu nsiko. mujja kujjamba weemu mujja ddi mukomawo ddi e Uganda. Ani gwoyagala okuwa obutwa. Kyotegeeza bali abasegundi bawumwedde Kampala basemese. Musajja bamutidde eyo yakomewo talina kimuluma kitalo nnyo biri eyo ewammwe ebyo tebiriwo wano tuli bamativu naye n'ekirala nti Sebo n'empuuta oliisa swani ya plastic. Swani ya n'empuuta oliisa swani ya plastic. Wano tetulaba wakiri ndya empuuta tegedde ndya ku mpuuta. Kati obalaba basajja bwe bati bayagala dde okujja e Bulaaya ne bibalema kati onyumiza Bulaaya eri n'abasabiriza ne ku nguudo tubalaba eyo ku gundi ku vidiyo tegedde omwana soke ngamba nti omwana abadde akunyumiza waawa ow'e Bulaaya oba ow'e Uganda. Baliraanwa abo bennyini benyumya ebintu bino tugamba omwana abirawa ne musula abantu 5 mu kasenge kamu binogaana nawe olina egundi olina betu eryogera ku muntu muze yogera ku bintu byotegeera nakugambye abantu boyogera nabo si be bantu gwe bwongo bwe kyebukuwa kyoyagala okubateekamu ffe tuli bintu birala nnyo yogera ebintu ebijja mu bwongo bwaffe yogera ebintu ebijja mu bwongo bwaffe yogera ebintu byetutegeera oberewo omwaka olina ebbeetu eryo ate banzaalira Uganda bwe mbeerayo nfa nedda osobola olina obusobozi ye Uganda teriyo muntu anti kati gwe kikulowoozesa ekyo nti nze obulamu bwange tebusobola kugumiikiriza mbeera ya kisiru gwe gy'owangaaliddemu kugumiikiriza tolina busobozi kati kyogamba nti nookola ate busobozi ki nga gye banzaalira ate nga busobozizi gye banzaalira nga lwaki sisobola era omala omwezi gumu ng'oweddemu oyagala kuddaka ewammwe eyo mugundi mu uniport naye kituganye si kujerega naye njagala respecting musajja alwanyisa Kampala nayimira mu economy nga bwefaanana ayi n'asupporting abaana be n'abantu be ayi n'atatya ebyo byombuulira gasiya gwe bw'olaba embeera embi teekawo ekigijjawo oleete embeera eyeyagaza kati olw'okuba ogumiikiriza mu busiru bwo ogumiikiriza mu magezi go kati ate ogasivumye anti gyoyagala okuŋŋamba nti emmere mbi okusinga bbi kati gwe bwongo bwo bwe bulowooza kyoyagala nange ntwale nti omuntu ali e Uganda wakabi nnyo nga gwe bweyagala nkitwale nsobola okikkirizanga mu mbeera yo ne ku bwongo bwo naye nga mu ntegeera yange nze mba nkimanyi nti ebintu mmwe bye mukola awo tosobola kubeera mu nsi ng'abantu bebasinga okuwa ekitiibwa be babbi gwe n'ogamba nti oli mu nsi ebeeramu abantu buli mu nsi yonna anti obwekisiru ate waliwo obwekisiru naye babba zibbanka enkya n'eggulo anti okubba banka oba okoze kyamagezi kubanga sente zibeera mu banka tolina kulumba nnyumba ya muntu kati gwe sitegeera kikyotegeeza wali olaba weeruma olulimi mutaata wange bwobba banka oba tolumiza muntu yenna banka erina insurance anti banka erina insurance kavalinga sente zo zonna omusajja akundekedde naye nange oba naabeera naawe kubanga omuntu gwe nnyinnyonnyola ndabira ddala obwongo bwe nga bwadda ku lefuti right tebukyakwata eddukanyizibwa kinsolo si bantu nti olina okubeera nga buli kigambo kyoyogera omaze kirowoozaako naye nga omuntu omugezi abba banka era kyova olaba e Uganda abantu abagezi babbye banka tewali yabakutte omuntu omusiru yayingira mu nnyumba y'omuntu n'agimenya n'ajjamu TV oyo aba musiru gavumenti babba ki babba bantu
aba government babba abantu babba bank babba treasury yennyini kati nawe kikitegeeza owagira ekikolwa kati ye yensi gy'ompanidde n'oŋŋamba nti ensi nnungi nga gavumenti yennyini eri mu kubba ebintu byayo bw'oyisa abagezi kuba babbazi banka nti bebalina obusobozi obubabba ezo ssente za gavumenti ziba za bantu era obanga amenya ennyumba kyova olaba waliwo ne kkooti ezibasiba kati noweerumya ogw'engulu n'ogw'emmanga taata wange kati obususu n'oguluma ogw'engulu mugize bwati okugaaya ate olume gw'emmanga endowooza yo gy'olowooza nti buli muntu alina okubeera mu mbeera embi endowooza yo yo ate endowooza mbi embeera embi gye tulina okudifininga embeera embi si kubeera e Uganda kyenjagadde okugjawo ntegete embeera embi anti abantu abali obulungi e Uganda bali 10 kati abasigadde bali mu mbeera embi kati tesobola kubalira ku bantu 10 abali obubi ennyo bali eyo webafa zispace bebali mu mabanja onkoya n'obwongo kubanga okola emyaka n'emyaka naye ng'oli ebintu by'oyogera sibirabamu mugaso onkoya obwongo oyagala ndowooza nzikirize by'okkiriza olinnyuka ddi otikomeweeko owummule kinkubuuza kati nkomewo Uganda bawummulirayo nze mpummulira Caribbean muzeeyi kati Caribbean eriyaani jjajjaawo ebyo gw'obimanyi ebyabajjajjaabo gwe beeramu ebyo nze najja ku nsi nzekka wasibulira ddala abeewamwe togenda kudda balabala kubanga ogenda e Caribbean muzeeyi kati gwe byewaffe bikwatirako wa kati Caribbean osasula sente meka ogenda e Caribbean awo Caribbean obenga avudde e Uganda nti ogenda Kenya tegedde kati lwaki tolinnya wano wawanvu ssebo ssaawa 7 osasula sente meka nyenyeza etale eyo ebyo bikwatirako waggwe okiraba anti kyekyo kyenkugamba obusobozi bwenkugamba obusobozi anti kati obusobozi gwe bundekere nali nkusabyeko sente zigendayo kati omwana obusobozi abaana bali Kampala wano abakuba ekintu ebyo gw'obimanyi obwongo bwo bwe bugamba omwana ateekawo omusiri gw'emmwanyi tegedde n'akola ebintu kati ffenna tunaabeera balimi baana nabazzukulu ettaka abasajja balwanira ettaka bakubaganira bali mu Middle East lwa ttaka g'oleka ettaka lya jjajjaabo ogenda osule mu Uniport osule ng'enkoko obaana ebyo gw'obyogedde naye naggambye nti abantu b'oyogera nabo olw'okuba gwe olina omutima omubi oyagala kya-identifyinga ku nnuguyo kibeere nga kituufu ate nga n'abaana ogenda bazaalira mu buddu nabo babeere baddu ba muntu oyo naye nga sibadde sirevu we Uganda nga bwe bakikwata ate Uganda tosobola kubeera Uganda tenobeera sirevu ate lwaki mwenna muli mu buwambe era mujja kiwulira abasama battu sigite mubeera baserebulite eno naye mulemedde muzeeyi olabika ogendako ne ku balogo enjogera gy'oyogera wali ogenzeeko w'omulogo mugjeeko mukomeweeka mwana yayimba komaweeka muzeeyi ebyo gw'obimanyi ebyokkomaweeka era eyo endowooza yo olina kunoonya baganda bo abali e Bulaaya n'obagamba mukomeweeka naye nga nze omuntu gw'otamanyi sikumanyi tolina kumpa magezi go kubanga bwe nali nzijja era tewampa magezi kati aga magezi go gwe geesigalize nga gwe gakuyambe kati tolaba kati gwe oli musibe olinga omusibe tosobola gwendeka mu busibe bwange bwe wansanzeemu gwolidde nkusaba kisumuluzo kunsumulula kale kati saakusabyeko kisumuluzo kunsumulula gwenze ndeka mbeere mu buwambe bwange kandekeraawo obeeranga muwambe bakubangisa giye mu sente anti era nzikola nenzibawa ne bandeka si kibi nnyo kubeera musajja kubeera ku mmase y'abantu balala buli mu nsi yonna omusajja ali anda masi bwobanga osobola okubeera independent is better to take your independence early abaana n'abazzukulu baleme okubeera nga bali locked in that kind of a thinking nti
bo tebalina ku owninga kintu kyonna yegedde Muzeeyi byonna byoyogera mulimu ebituufu mulimu ebirungi ebyokuwulira naye nga tebakwata nte kitwala ku mazzi ne bagifosinga okunywa. Okay, kati ekyo nkutegedde kati awo ntandise. Kati ekyo kitegedde gwe nga bw'oyagala nze ntegeere nga gwe bw'otegeera kitegeeza nti wabeerawo ekitali kituufu. Bwali bulungi senga tugenda ne tukola ne tudda. Naye ekibi kukwatibwayo. Gwe towulira bagenda Bulaaya ne bakomawo e Uganda nga bakoze ebintu byabwe ate baawa ssente okuzimbira ennyumba ne babatta. Nkiraba mbawuliddeko. Kasito bawuliddeko ate nkwagala nnyo kubanga omanye amazima. Todda ne weekolera ebintu byo. Ne weekolera ebintu byo nga buddayo. Ekisinga. Oli mutuufu. Kubanga okutuma omusigira amala bitono. Odda n'okolako ky'osobodde okukola ettaka terivunda ate zigenda kuddukawo. Oli mutuufu 100 ku 100. Naye nga muze mumbuuzaako temunkyawawo okukaayana kuno oluusi tujjamu n'okuyiga nga tukaayanye. Era ebiseera ebisinga tekuba kaayana bakuyita kukyusa ndowooza. Yes, tuleme kulowooleza sayidi emu yokka. Abo abasajja batugaggawaddeko batutte balina ekyo bayita brain draining. Kati omusajja ono eyakawangulwa mu Amerika yagambye senga omuntu aba avudde ku university mu Amerika nga gy'asomedde bamuweerewo obutuuze kuba babadde bagoba abaana. Kati they are going to brain drain. Singa nsindika omwana wange mu Amerika agenda kusoma bwa engineer n'amala okusoma bwa engineer bajja muweerawo obutuuze asigale eyo ng'aweereza bo. Kati ago ge magezi. Kati abantu baffe mwenna ab'amagezi abayiiyiza bino ne byeyongera ku ggwanga mubeera nga mwenna muli eyo. Kati nitujja kyekiri kye nagambye nga tutandika pointi yaffe nti ekidestroyinza ensi za Afirika abakulembeze ne gavumenti zaabwe. Omuntu teyasoma bya masomero ate yakulira amasomero. Kyekyo kye nabadde gamba kati obwongo bwaffe buleetamu eyo society yammwe nti minisita w'abavubuka abadde apangisa bidongo kati ate yakulira abavubuka abadde aboonoona kati anaabawumbawumba atya. Ate olaba bw'osese ekyo ekintu si kyakusekeramu ssebo. Tosobola kujja muntu abadde apangisa bidongo kwonoona baana b'abantu baleekaanyiza bintu ate mbu yazze okuwumbawumba abavubuka. The concept is ya bw'obeeranga n'abaana basatu nga kuliko omubbi gw'oteresanga ensawo ya ssente kubanga ate anaazibba atya yaziterese. Kati bw'olira obwongo bwo kye bugamba oli omwana oba olina musomesa nti okubba kubi nga tonnamuteresa oba olina sooka musomesa. Bw'ogiteresa omulala ye ajja ogimunyakulako naye engeri gy'ali mubbi ajja gikuma okukakasa nti yeprovinga. Muzeeyi gwe bintu obitegeera otya? Kifuula nnenge. Era nga bw'ogambye omwana sooka omuyigirize nti okubba kubi kati bw'omala omuyigiriza nti okubba kubi n'omuteresa. Anti kati teri atakimanya kati ne mukuzinyakula wali abamanyi okubba kubi. Waliyo omuntu nga ye bw'aba atodde alowooza yatodde butoozi. Atoddeko butoozi. Kati oyo aba takimanyi nti abbye. Kati awe batandikira na developinga n'afuukira ddala omutwazi. Naye kyaki tulina okumanya general concept erimu character building wano okuva buto. Abantu gye bakulidde aw'enjawulo bakulidde ku stress z'amaanyi. Kati ne gavumenti n'ebiranga ebibakwasibwa kabeba n'aba campaigning nga kabeba n'abaliwo. Omuntu yakulira mu nnaku nga tamanyi kukwata nsimbi era bali zimukwasa asooka kulonga akasooka ezibeka ezange omulimu gunaggwawo ng'asooka kukweka wakweka ezisooka ng'anyumirwa ng'akweka neziddako. Kati ssente zibadde zirina okuvunaanyizibwa okuyamba abantu abalala zonna nga azikozesa ku bintu bye zitaagenderera. Kyo kye tufunye ewaffe kubanga upbringing ebadde ya gonju ya kafubo tetulina wano ewaffe tegedde.
buli muntu yakula Muzeeyi ensi gy'oyogerako kufa basoma obulamu bw'abantu ne development in the society ne development in the community. Waliwo ekifo ky'otuukamu n'owulira buwulizi mpewo n'omanya nti wano wafu. Sitegeera ekyo. Era tosobola kitegeera. Mpewo efaanana etya bino eby'emizimu kati kankikutegeeze naawe ojja tandika okukolera oko research. Genda mu katale k'owino okeetooloole bw'oti. Ogende n'eri gye bayita kashamolo weetooloole bw'oti. Bw'onoolaba ng'empewo zaawo zifaanagana ojja kutegeera kye bayita community awareness and the community. Akashamolo eno kwasina biki ebyo? Kati gwe mpewo yaawo kwa kashamolo oyagala okuŋŋamba efaanagana n'empewo y'omwowino. Kola swimming pool biki ebyo? Kati sookoddemu ekibuuzo kimu, empewo y'omwowino efaanagana n'ey'omuntu ali kwa kashamolo. Kati njawulidde bizimbe n'abasajja bali banaku basika mu guwa batunda nyanya. Eri owulire mixed vegetables nga mwotadde ne sewage. Kati ate eno really the difference is one is a slum and another one is a little bit built up area. Nalebulaba kati kyekiri nkuzaayo ku kiri ky'obadde oyogeddeko ekyebulaaya nti mugatte environment bbiri ne mutandika ozikomparinga nga tezina kye zifaanaganya naye olw'okuba nti obwongo bwaffe tebwawula environment na society. Kyotegeeza Bulaaya teriyo toninyira mukange. Toninyira eyaki? Akati omusajja oyo yakavaawo oyo omusajja omuzungu yali prime minister wa Bungereza namulabako mu katambi. Ali mu kulya oba yali alya kinsene n'enswa mu katale. Tasobola kubirya ebyo by'oyogedde, tasobola kubirya. Naye nga waali akagaati kyonna kye yali alya nze kugereza bugereza naye nga walinga enzigotte eriwo katale kalinga ka mubuulo. Tigedde sala wano nga ali mu sala wano. Tigedde ekyo kyeggambye nti ebintu ebimu otuuka bidiscussingako olina okutuuka mu kifo n'obeerawo n'otegeera kye batakulaze n'omanya n'okitegeera. Tikikyetaagisa nnyo kubanga ensi yafuuka global village wano ku internet. Bwe mutyo bwe mwogera ensi tosobola gitegeerera ku ssimu yo gy'okutte. Oyinza ogitabaala munnange n'obimanyaako. Gitabaala naye nga by'otabaala byonna biba bikoona bukonyi ku kisenge. Senga ensi bwe yali bweti. Kati ono kyagala okutugamba nti ye takimanyi nti omuntu yakwata kyayagadde n'akiteeka ku intaneti. Tosobola kumanya nsi nga togigenzeemu. Mwana n'omusajja omulala yadduse Pastor Monda abadde kuno ng'akunoonya ng'ondekedde omusajja naye lwakuba mnwanye naye lwakuba wandese wano wandisanze nayise dda ne ŋŋamba waayo nsange di Desire yanteze alwa dripu anzita oli munno yadduse Kingi yadduse yagambye ono omusajja gwatulekedde munoonye Pastor Mondo yadde ayagala kujja kumusabira yakoze waliwo nankubidde essimu nagamba muna abasajja bali eri betta. Mukoneko Pastor Mondo gyamusabire wandekedde omusajja ŋŋamba ye byamanyi bye bituufu byokka. Nedda nti kyesaagala kusembya Uganda ku ntikko. Wasemba dda teri byakusembya amazzi emyala gikyabatwala enkuba obukuba bwetonya temwinawe mulinnya kati gwe ng'oyogera kinaawe. Ekibuga Capital City wulira Capital City tetegeerekeka infrastructure yayo gyeriko kekalinga katale k'omubuulo within nabe Nakasero wali abagagga we bagulanga ebintu Nakasero mu katale ke Nakasero. Ogendeko ku YouTube okonke mu Detroit.
Rasta oleko mazebanga ddene nga tolumba Uganda 2021 2022 nali Uganda sabo nakasere nyirira Uganda bazimbye tuzimbye ekibuga bazimbye otuuka Mukati wanji ono tategeera kye bayita kuzimba kye bayita okuzimba kintu kya njawulo nnyo kitandikira bw'omala okuzimba ebimuli emiti kwegamba n'otuuka ewantu ng'empewo gyossa ng'eva mu kimuli fresh nze wanga wakanira ebimuli ebimala seetaaga nnyonyo twogera ku capital city tetwogera ku gwe wakaawo kati no bakozeemu ne walking streets ne wakati mu Kampala waliwo enguudo zotakyavugirako motoka nga zo zaaba abigere sigidi kintu kifaanizaako ng'ebikuba ebimu ebiri eyowamu Bulaya naye mbadde njagala obadde ontendera Bulaya mbadde njagala ogende ku YouTube okolemu Detroit City oleba zombie town Abamerika abasinga obugagga abawo obuyanja kati gwe weekwasa ku omuntu eyavaako osuubira alina kubeera mu bulamu ki nga yavaako ekibuga nga Kampala nga kiranga kyonna kyaba zombi kati gwe bw'oyagakire ate gwe owulidde balina abo boolaba balina amalwaliro badokita babalinze naye tebagendayo bali batondoka butondosi tegedde nti bya running out of control gye muyita first world ninga ekikibuga kiri out of control abandoned houses kyongezaako okugamba kyeki kyengezaako okugamba nti tetugerega nnyo waffe naye tukole tudde neeka ekyo ffenna tukyagala naye kubuulira mazima Uganda tewaddika bwokya omuntu yenna akasitayiga obulamu bw'ensi bwe butambula obutuufu tosobola mujja mu muliro n'omuteeka mu ki n'omuteeka mu nku Uganda waabagezi bokka ffe tusobolayo ti waabagezi waababbi kyekyo kye twagobye ababbi neyo gye bali lwakuba kati gwe oli ku leve ekola naye bali abali wagguluwo baate babba musolo biki tegedde bo be babba naye gwe kati ate levo gy'oliko yeekola olina kukwasa ddembe kuba ate bobba ne bakukwatako bakutikkirawo kati gwe tolina kuyingiramu ebyo naye nga ababbi nayo ki ani muzeyi gwe batikkirawo gwe gwolaba nti eno balina omutikkirawo ku mateeka ki goyimiriddeko mateeka ki ago goyimiriddeko agazza omuntu ssebo tosobola kuva eri ng'ozze otandika okukola ate okole omulimu ng'ogwo kati ng'oli omwana yababala ekibalo yali akola mu banka munaggana yali mutuuze omwana yazaalibwa bane yagenda muto yali ababalira kibalo yabala ekibalo n'akola mistake sente nnyingi ne zitokomoka bamutikkirawo ne bamuggyako obutuuze bw'Ebungereza amawulire gaali kuno nze kikulu ngoberera nnyo ebintu byewammwe nange anti kakati Didi yakyotamanyi kiri kimu gw'omanyi ki nti nno yakola ensobi yes oba yabba oba yakuba mukulu nga akibazi teyakibala munnange oli yakola nsobi bulijjo yali abakolera ssente tegedde naye kuno nakola bad speculation baba edi kyotukoze edi olabika wakitegedde wabadde mu omusajja wakitegedde omusajja abadde ki ekisajja kyogera ebintu by'owino